ngasi government yeno erimu abatya Katonda nga bali mu nyumba singe kanisa eno yafuna dde ekizibu initially ku lubereberye His Excellency nga yakawamba bwepa nga jewa abafuzi abali bamusibira mu bbwa mu 86 tebo ku meza ye ebbaluwa ezasookako zaali za kumusaba ne meeting physically aggalewo ebiwempe by'abalokole aggalewo ebiwempe by'abalokole aggalewo abalokole naye musajja mugezi n'atula n'anoonya abalokole ekibi kyabwe kiriwa tiyayagala kubaggalirawo ku mpalana y'amadiini obuyinza Mukama bwe yamuwa yayagala aggalewo nga n'ensonga weeri n'akola research amala n'akizuula nti ekizibu ky'abalokole tebatawanya ddiini wabula tebakola bangi bali tebakola n'atandika okutambula nga yennyini yeekolera campaign n'asisinkana amakanisa mangi era amakanisa mangi Museveni agayingiddemuuko n'abagamba mu biseera ebyo nti mugende mukole musabe nga bamukola ezikubira waggulu mu linnya erya Yesu n'abagamba musabe nga bwe mukola bali abamugamba atugobe byakomaawo era obujulizi abuwa abamu baafa dda obulokole tobwesimbamu nowangala okubwenkana